abasebo ne banyabo abali mu kibiina kino muyina omukisa gw'amaanyi. Omukisa gwe muyina okuli ekibiina kya liyo politiiki nti abasajja abali emabega w'ebizindalo bwe muwuliriza beeteekateeka okumanya ebitambuza ensi ebitategereka bantu bonna mu society. Kati bwe muba muli mu kibiina kino beeyamba okumanya okwo okujja okubabula ebituufu. Kati natandise mbaga nti institutions eziri mu region nazo ziyina ebigendo byazo ebikweke vested interest. Kati ate ffe engeri gye twatuzanyamu ebyobufuzi wano nga tuzikonsulatinga. Kati kitegeeza kita nti battle eri wakati wa Mpuuga n'Oweekitiibwa Bobi Wine eri waggulu waabwe, kubanga this is about Buganda region egenda okusaanawo. Eyakola kwezingira okweta gavumenti eno naye nga enteekateeka weera egisaanyaawo. Kati zino ensonga zirina okugiba mu ngalo z'abano, kubanga omuggundu we gunakkira Oweekitiibwa Bobi Wine agenda kubanga amaze okitegeera nti wano waliwo no stake. Kyokubula nti Oweekitiibwa President Museveni nga tannakola cabinet risafu, tannakola kirala, ogenda kulya ng'ali mu Makerezia abakulu banange mugamba ki, nkole ntya mu mizikiti mugamba ki, kubanga nabo balina ki. Kati ate ffe kitubale twagala bannabyabufuzi ba wano obutabitegeera ebyo. Olina okubuuza abantu bano, otherwise nabo balabanga ogenda mu kkubo erabikanga erigenda okubasaanyaawo nabo bagenda kuyingira mu lutalo. Bwe bali bate tebaliimu, kubanga nabo balina ebigendo byaki byabwe bwebanga tobitunuddeemu. Kati n'olwekyo basebo ne banyabo kyemulaba bwe mulanga mulaba munne we mbadde awo nga boogera banange bantu bati njagala okubategeeza basebo lutalo lwa kupulizavinga Buganda. Kyovudde olaba nze mwenyini Kristo mmoja nabaga ffe nga bamwoyo gwa ggwanga twaga tulina okugyayo ebintu bino nga bamwoyo gwa ggwanga, kubanga olwaliro movement weeri FDC weeri nupu weeri naye Buganda ejja kusigalawo. Ate bwe banga efebe nga twali banaajogerere ku mmeeza tuba tuli mu bbanga. Kati ate abakulembeze abaliwo banga basaanyeewo nedda tuba tukola ki, tuli mu ki. Kati kuno okulwana kugenda okuyamba abantu bonna okutegeera waliwo wano institution ezirina obuvunaanyizibwa. Beni Kyonoki kyeyogera nti yakola ensobi y'amaanyi, yeewulira nga yali musajja w'amaanyi naye kyatamanya nti olina okutegeera bano balina ebikigendo byaki bwe beegatta abakyaki n'abamengo ne bamusaanyaawo. Kati n'olwekyo ekyo kigenda kukomawo. Omutwe gwa Buganda nkuba kifuba oba Archbishop akutte esimu n'agikubira muwulirize my dear. Kyolali President Museveni awulira Archbishop agamba kyakera bukezi gyali ate nga yalina obuyinza. Kyekiri kyembaga nti Uhuru Kenyatta Ruto yamutaasa ku Uhuru Kenyatta church zezamu platform nezitegeeza abantu nti olwo bamuli bubi. Kati kyolali nti mu lutalo luno bwe lubadde bwewuli ebigenda mu maaso olabanga Mpuuga ali at the top of the game. Nti kyetwogedde kyo nga twagala okugenda ku masimu. We want to set a precedent. Nti olutalo luno gye lunakkira and very soon ogenda kuwulira comment nga ziva mu institutions. Kati buli muntu agenda kitegeera institution ng'eya Buganda College ejja kuva mu comment. Institution nga church ejja kuva mu comment. Kati awo bannabyabufuzi bagenda ba opinion leaders bebale nnyo meaning nti gye kinaggwera Kyagulanyi agenda kulaba nga abadde talwana na Mpuuga ng'alwana n'ekintu kinene. N'Empuuga naye agenda kutegeera nti bwe mabadde nnwana ne Kyagulanyi oba sinze waliwo amaanyi nti emabega wange wabaddeyo amaanyi. N'olwekyo abantu bano bagenda kitegeera kyebadde beerabidde. Kati nga ffe abalwanyi Kyagulanyi Nadduli yagamba ng'ali mu twayango nga tanayogera na Kabaka tannakola kye yagamba President Museveni Kasaka tulwana bwe tumala olutalo tudde kuki Obwakabaka bukomewo. Naye Nadduli yali muvubuka muto ani yamutuma. Buli muntu buli kitundu kibeera ne interest zazo enkweke. Kati ogenda bugenzi kati abantu bamala okutegeera nti kati nga majjema gyakitegeere waliwo olukolo okusaanya abakulembeze ffe bamwoyo gwa tulumanyi. Kati olukolo luno lugenda kutuukira ekitundu sigale tambalala oleka bulesero kigenda nedda sibu. Kyolamba dde njogera no zisogera nga Mpuuga nani naye nga nti Mpuuga yeetaaga kupreserve discipline banga linga tanetega sente kubanga we are preserving lira njogera Mpuuga nentegeeza abakulembeze bonna basepija bani bonna bangi nnyo bakuwa ab'omugaso kubanga nze ndaba gye tugenda nti bwe bagala kusigala tambalala bali bamala okusaanyawo wano ate ani anayogera. Kati sooka olabe amambuka laba Bawodongo oto mu Eastern Maserengeta bonna bali mu kuwagira Mpuuga. Why gwe batyo kitegeera kati ne bwanga onoonya kaluka gwanga bonna akafuna kubanga bo batunulya ekintu ekinene si Mpuuga bano bubonero bano bantu baffe basuka busitusi. Kyolani mu byobufuzi oyinza okuba nga obadde w'amaanyi olwaleero obudde okukyanga waweddewo oyinza okuba nga obadde n'obodde obudde okuziba nga ofuuse naggwano. N'olwekyo but you have to olina okubeera mindful about the interest of other political players. The institution is a body. N'olwekyo olutalo luno okukakkana lugenda kutereeza ebyobufuzi abadde balina omupango ogw'okusaanyawo abakulembeze bano bagenda kukwata mu lyampiti kubanga tugenda kutegeera buli muntu agenda kuteeka ebirubira byo ku mmeeza twewabule tusobole okugenda mu maaso.